Polisi y'e Bulenge eyitiddwa bukubiriro okutaasa musajja mukulu Katumba Franco eyaziikudde emirambo egisoba mu 2 ku kijja ky'omugenzi Kabuuka ekisangibwa ku kyalo Nakuwadde mu ggombolola ya Mumyuka Wakiso mu disitulikiti y'e Wakiso nga kigambibwa nti emirambo gino yagiziikudde n'agitwala e Bulemeezi agiziike gye baagimugobezza olwo n'agizza ku kijja n'atandika okugyeziikira. Fulaka musezi ekikolwa kyakoze kya busezi na bulogo oba abantu ye babadde batwala bbali oba baguze mayembe tetumanyi. Ate taata wange Fulanka n'awasamwa muganda wange omukazi gwe yayina n'amuzaddemu ebyana bibyo mu nju. Bwe tutuukidde mu maka ga Katumba tusanze ab'enganda bakuŋŋaanye wakati mu kwebuuza ekigendererwa kya Katumba nga bano olutuuse batandise okuziikula ebisigalira bino okuzuula oba nga abantu baabe bonna yabakomezzaawo era nga bano bategeezezza nti yaziikudde emirambo egisoba mu 2 kyokka nga yakomezzaawo emirambo 9 gyokka. Yagatandika ogasima sawa 2 ez'ekiro n'agamala sawa 5 ez'emisana n'agatwala yagakomyawo sawa 7 ogw'ekiro wano gaziika n'agaziika okumpi awo. Abamu yabatwalira na mu bukutiya yabulonze mu bulonzi badde busaasaanyaawo. Wabula ye Katumba olutulabye ne yeggalira mu nnyumba ne famire ye nga abooluganda balabiddwako mu madirisa nga bamusaba afulume abeeko ne byannyonnyola. Wayisa akabanga katono n'afuluma wakati mu kwekangabiriza ng'onaggiddwawo poliisi wakati mu bukuumi obw'amaanyi okumutaasa ku batuuze ababadde bataamye obugo. Poliisi olusimbudde abatuuze bazzeeyo mu kikomera kya Katumba ne batandika okusima entaana mu maaso g'ennyumba ye nga bagamba nti baagala buli lwafuluma abe ng'emirambo gino agitunulako nga bakira bawera nti baakusima emirambo gyonna bagiziikaawo. Abonaabo noziika abantu baffe ne tugula ne seminti etubonaabona esonda buli kimu ate n'abawujjayo n'abateeka ku ngulu n'abalala tebawera tumanyi ne gye yabatadde. Wabula wakati mu kukola kino abooluganda babeegayiridde baleme kusima mu luggya ne babasaba emirambo gino okugizza mu ntaana mwe gyasimuddwa nga basoose kugoba nkoko za Katumba era nga bano balabiddwako nga bazita n'ensuuluulu kw'ossa okuzimaanyuulako emitwe. Wakati nga bino bigenda mu maaso, mukyala wa Katumba abadde yeesibidde mu nnyumba afubutuseemu n'adduka ebweru w'ekikomera olwo abatuuze ne bamusimbako wakati mu kumukuba olube nga babadde bali awo ono ate n'akomawo ne poliisi wamu n'amagye. Musajja mutemu nnyo busente busente lwakubamba oyagala sente ndeno zikule munno kati saawa zino kati bali bweru egumba zonna ziri bweru tebana bakugizika bulungi. Omusikase Kitole Ronald nga ye yaweebwa obuvunaanyizibwa bw'okukuuma ettaka lino okuli ekijja kino ayogedde ku mbeera eno nga bwe yatandika n'engeri Katumba gye yaziikulamu ebisigalira by'abantu baabwe n'ategeeza nti Katumba abafu bano yabaziikula ku Lwakusatu n'abatwala e Bulemeezi gye bamugobezza. Ayongeddeko nti Katumba si wa luganda lwabwe era nga y'ensonga lwaki teyafunye buzibu kuziikula abafu bano ng'ayongeddeko nti bano si baasoose okuziikula. Naye ffe tukyamubanja bagamba yasimudde abantu 14 atulazeeko 9 ate nga nze emyaka gye nnyina nasobodde okumensioninga abantu 18 naye kati abo abasigadde yabatadde watuso tukyabamubanja. Yesenga Nalongo Harriet Nagawa annyonnyodde ebyabaddewo n'ategeeza nti bamanyi kigendererwa kya Katumba wabula ng'obuzibu abutadde ku byanfuna nga n'abalala baliko bye boogedde. Yasimudde bakadde baffe bonna nga tetumanyi kigendererwa kye kuba ffenna tetwategedde oba yadde ayagala kufuna ssente asendesendewo mangu abikkewo. Eraguze tava Tanzania naye kati njagala buli omu alabire ku ono buli ali mu Uganda alabire ku ono abatundatunda amataka n'okuziikula. Ye defense w'ekyalo kino aliko byalambuludde ku nsonga eno n'asaba gavumenti okuwa abantu ekika kino ebibonerezo ebikakali babe ekyokulabirako. Baziikula abafu abo ne babazuula mu migga. Gavumenti tugisaba kwate ekibonerezo ekisaana abantu abaziikula abafu ekibonerezo ekisukka emyaka 10 omuntu aveeyo ng'abantu afuuse ekyokulabirako. Wetuviiriddewo nga ab'ebyokwerinda beevumbye akafubo n'abooluganda lwa Katumba okulaba ki kye bazzaako. Bona waliwo bijja wano wekuba Fulanka tategeera kyokka tatakomye ku ekyo era nawasa ekikazi nga kingiringiri. Sebbanga tabikola ne muleka bino kisobola muleka nakola bino nga omukazi alaba bwati n'abaana be balira baki. Kiza Peter ne Annette Namatovu be bakusakidde eggulu erino ku Lwakes TV agaleero.